omukulu bwe yava eri age sibono okubuuza tokyabuuza kati olabanga yakasambye kumba akaviiri ke kali kuyegeyege nakankolako nakansuula mu bigere teyakatwala yakansuula mu bigere kati ngate nina okutamawo ku musenyu nkalonde angamba nti akateka musawo n'akatwala musabo mugamba mumwanyi omusajja nayimbye nvudde ku stage mazo yimba nkute kibiya kyange akaviiri nakolaki nakankuulako biki bwe nagana mwana omusajja kasajja ako n'akavuyo biki kati emboozi bwe yatukwasa ennaku bwe nagamba tuve na wano mwana nja kulwanira bwereere ani yawulira David nga ngamba nti lekeraawo okuyimba because of managing nga David amanye ensisinkano yange naye bwe twali twesanga na meetinga David Lutalo omwaka 2007 kubula emyaka 2 tuweze emyaka 2 nze ne David nga tuli babiri twesanga ku studio bagiyita Muzat Studios Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content yo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins ku MR Live kwetuli amanya bampita Rimasam obosoro kumpita Metani Kurabongo weewaawo baganda banga abansindikano bakama bange Rabongo Chate Foundation owana 17 bwa katonda budda ku ssomero twetaga milioni 5 mu emitwalo 10 buli kana kawe emitwalo 3 kyonna kyoyina oyina kitabo oyina rim osobola 15 osobola mutwalo gumu osobola ganti nidda katonda mbresinze nnyo omwaka guno kimu kyange ekye10 ekyensi tamu eno kampere wana busatu oba buna oyina kakadde osobola zonna buli wo wakana akato obo wa malaika ya katonda atenze ensubira nti eggwanga lyange eryenkya litwetaaga nnyo ne waggulu wa byonna kyelitutuma kiri kimu kyakuddabiriza mitimito buli bwe ginywera giwona obuti abagabungi oluno naffe bali batuwadde obulamu obukaddiwa tulikaddiwira mu mirembe ensi erimu abaana abato abafuukuuse bangaggeyeena kuba buli muze gwe bakola guba gutukanga tuyina time nze naawe okubikyusa weewaawo tukwatireko back to school campaign ene be successful obwana buno omwaka mulamba bugumazeeko nga busoma tamwe natereme tulemerera tuyina mu candidate obwa P7 tuyina mu n'obulala wansi n'abali mu secondary nze nsubira mukama gyatujje wala nate gyatutwala nayo wala waddenga nze bwe ntunatulamu n'embibalabala wajjudde omubisi gw'enjuki n'omugaati bwemba naawe tuliganja tulitunda naye waggulu wa byonna tuliwesa katonda ekitiibwa nkomyewo n'omukulu byampuna nga tonnakomawo togenda fuuka omubuulizi w'enjiri mbutanwa nafuuka dda kyokala ndabanga ffe ababulako Bible ebbanga lyemaze nga sikulaba tobanga nange ndi mulokole era kuva dda nze newe nabeerera nammwe nga mbeera nammwe nga muli bayaaye nekyaliwo eri magazini ku Ntebe Road ng'owamatuke ye kabowa mu myala ng'era nze ndi mulokole gwe tewalabanga ng'empisa zange zanjawulo kuzammwe naye ate ngenza okuwulira ate tutudde wano obuulira enjiri neŋŋamba ate tetwaze na Bible kyokka nze njiina mu mmotoka yange lwaki twagende tuleeta Bible ku MR Live second zatane zisooka oba eddakiika emu esooka twagiwaayo eri Mukama kubulya kigambo ogutali musango kati kyenyongera mu konsepti yammwe nti mujjenga ne Bible ebenga wano kati naffe boza okunyumyamu naffe tukimanye nti zino eddakiika ezisooka kitabo kino so sinze kujja wano ntudde gwe n'otandika katonda alokolera awonya otegera kigamba nze ndi mulokole naye tombuusiza nti ate tusutuze mu lukuŋŋaana lwanjiri kale Yesu yebaze biri ebintu bisatu bye mumanyiiko amanya agenda geeyogerera ekisooka bwe twali tuli mu aso engoye zino zayambadde n'endala bwe nazimukolera namusaba akasente kaali katini nnyo teyakansasula era no gwendi naye mubanja fashion eno nze yagireeta mu ggwanga wano nesaasaana ngenda okulaba nga n'abachina batandise ogikola awoomye anenye naye awoomye n'amema
nayo no goraba mubanja fashion yebiranje no jayambadde akasente kali katini alinzi kolera sinji kakaaga esati njikolera 13 n'empale nemutera ne vest yadduka buddu sisyo ekyokubiri ye muyimbi yakola record Chameleone yamuzindukiriza nga bana batudde na musaraka akaviri yamusaraka akaviri simanji yakatwara eyokuna eyokusatu abadde mu kampu emu ekyasinzeemu omuyimbi ali talented era ekyasinzeemu abayimbi abali talented nze nzikiriza nnyo Uncle David Lutalo okuba gye tuvudde wala wentulako ko naye era bisobola okunyumya bisobola okuba ebiwanvu omuyimbi David Lutalo bwe twali tuyagga buli kimu nga tukica yavaayo no n'atulaga nti ba big feel bakwatwako yabakuba endongo n'abenyigamu endongo eno n'agifugira ddala ebbanga bw'aba ayimba nze ku saidi yange mba njagala kuwummula mbe nga mpuliriza ye naye waggulu wa byonna mba mpulira enjiri eyita ku lulimi lw'omuntu gwe mmanyi obulungi yatulaga nti newe batowemudde newe batokubye eŋŋumi osobola ofuukira ddala ow'omuwendo ekyo azze akikola ebbanga lyonna era ndowooza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo agiweereza bulungi tetulina kitumubanja kuba buli kimu akiyimbyeko embeera y'ensi omukwano okugatta n'okukyawa okwawula abitulaze nti bw'obikulembeza ddala osobola ofuukira ddala brand ey'enkizo bwe tulowooza ku kulemwa nga tujjukira abantu ng'abo the heirs bwe yagitandikawo bangi bagibalira ennaku naye amaliriza ennaku zifuuse emyezi katuli myaka akyali ku top Mukama akuwa omukisa weewaawo omuyimbi yayimiridde n'agamba nti toddamu okuyimba njagala omanaging buli bw'oyimba waliwo ekintu ekinyiga ne kinyiiza bwe nkulaba ng'osongola omumwa bw'oti mu guloboozi gwo gwasaakaala ndabira ddala ng'obanga nvuma birekere awo binnyiriza ddala tobiddamu waliwo enabadde nempulira amawulire ago mbu bosuwa naye saamuyita bosuwa mukwano gwo yakuganya okuddamu okuyimba David Lutalo era nagambira ddala nti kati kolagwa mu managinga neŋŋamba yii wakika abadde ki ebyo byangudde mu matu nga te nkyakungubagira akaviiriko ke baakusalako Chameleone yakwata ti wali oyitidde okumuvuma n'akakwata ti n'akasala n'akateeka mu nsawo lwaki ebizibu biyitidde okulondoola obadde ofunidde essanyu ate David Lutalo naye nagamba todda mu kuyimba gweomuntu kati ennyimba zogenda ziteekawa sajja gwe tubadde twenyumirizaamu olaba botandika okutwala flash y'omuyimbi ku DJ's box ate mu bubisi mu bulungi yabalikose metanikira bongo totya kumpita mannya abiri mpita limu bulijjo metanikira bongo andise watandika ddi okulengeza bakulu bo paka kweryesa mbadde njogera mazima kula maani kubanga ekikuŋŋambisa nti watandika ddi okulengeza bakulu bo paka kweryesa introduction yokka gy'okoze njiwuliriza nenkutunuulira bwe nti neŋŋa nti banyawo ne baseba abatulaba amanya gange nze Andrew Kawoya stage name Kulamani naye ekinewunyisa ku mwami ono abantu beerabira mangu omwami ono nga talina kutandika kukwata kazindaalo kano wasulanga kabowa wayinanga munno wennimba ogenda kuŋŋamba nti awo olimba wayinanga munno nga bamuyita magazine mwali bayimbi balungi in fact kyekimu ku kyatusembeza okumpi kuba abamu bayinza okuba bakusemberera lwa buzindaalo buno nze ate nakusemberera tolya nakyamisana nga nsula ennyana mawe wansi wa Freedom City nvudde ekireka ntandise okwetakulira nenzija nakusanga ebbala gye bayita Apple Boys awe Namasuba ng'ekubawunsinga ebyo ebigambo magazine asobola okunjulira neŋŋamba bawunsa baali bamuyita Max in fact kati atali kwa Apple Boys ye Busega oyo gayo omweru gwe mulaba bamuyita Max namusanga agamba oyo yona ebipalepale ebisiripa ne mugamba omwana ono geto bwayeeya naye si mubi
just mbeera y'ekyamukuumye bweti mpeddemu amaanyi bwe ntuuse mu kamera nga nkusuubira okwogera ebyo ndi Kulamani yasanga Max agamba obwo busazi bw'ensawo mu busukuma eri. Ndi musanyufu nti kati n'okulokoka walokoka, ndi musanyufu nti oli bw'oti olabika nga bwe nkulaba. Naye introduction yo eraze nti ate ggwe tojjukira mbeera gye nakusangamu ne magazini nga munteega mu kakubo nga nve wange ne mukuba akapera kakayimba ke nali nayimba ne Lutalo bwe mba nnimba onjulira nga gundi oli magazini ayimba naga njagala kuba naawe gwe lwakuba buli ssaawa gamba onoba nsaba ogumire ku nze togeza okunkyawa kati gwe ngodamu n'eddoboozi lyange mama kati mbadde nkusuubira kubuulira bintu ebyo abatulaba naye abatulaba nze bw'wagambye oyagala kwogerako nange okuzzaamu amaanyi nti okuva mu mirimu emikadde paka mu mipya nkyakuwa ekitiibwa nabikudde kisanduuke kyange bino ebintu wabikola 2016 bino byenyambadde bana ye yakola n'empale ye yakola n'essaati nali ngenda shootinga video bagiyita nkubwaka kati video director nangamba njagala oyambala ebintu byanjawulo olinga makanika bi obijjukira nga mbikuyitiramu nenzija mbikugamba bwe nategedde nti oyagala kwogerako nange nenzija essanduuke nengamba omwana alongoosa ebyennyambala kubako obukuku ku ngoye ezo ze ngenda okwambala nanga ankookoza otya leero ne mugamba ngenda meeting omwami ya designing ebintu ebyo naalyagadde akimanye nti namuwa ekitiibwa mu biseera ebikadde ne mukkiriza nanyambaza mu zi video kuba balonigani zibaaliyo wali emulago naye omukisa naguwaggwe nakati bwe ntegedde nzijawo oli mbijjeeyo nkuvimbise naye kyosobodde ogamba abantu teyansasula nabikolera kakaaga omuntu gwe nawasere noyingira owino nosooka obinoonya nga biri plain nobijja nobidesigninga nenkola sene nenzikuwa notoni enigie yakwata vidiyo eyo notoni andi George notoni nangamba Kulamani wategere kyenali njagala oyambale nze gwogambye mbunyambadde kakaaga soka wetondera abatulema live ekitufuula ab'enjawulo kyekino nti gwe woosuubira okukwata si wetukwata era kyekituweeseza omukisa trendinga nekifuula channel eno number 1 channel ekuleetera gwe kyoyagala okuwulira si ffe betuteekateeka ku mmeeza yaffe gwe owulire omukulu takyayimba bamuwummuza eyo yonna gye tujja naye ekyo omukutu guno gwe gubakkiriza okulimba odira omuntu eyakusasa katira bongo nemba nga saakumalayo sente nensenguka nenva kuba bwe nava wali wansi wa Freedom City nadda wali eruwafo ngewa Bless Touch ng'omanyi mu kakuubo we nasulanga nga muyitawo mu kakuubo labongo nemba nga saakusasula n'otamenya kubba mu byange wasukkako nenkwesonyiwa tekwali kusukkako togambikako otambula n'eggaali abatulaba omukulu ono yali musasule eyo kati tuveeyo ekubanga abantu basobola okiraba nti omuntu alabikanga Kulamani tasobola kubanga teyasasula labongo gwe wasanga ate nga nakusanga naawe njagala ogambe nti olina omulyango we wansanga n'obagamba oyo mumanyi ayingire nga nze bwe nakola ku Max Kwape Boys ekyo kyo lwaki tosoose n'okuba salute sooka kale weetondera ekyo niceness kati ekirala nkomawo mpulidde ogamba ani gwogambye mbuyaŋŋaano okuyimba nsigale nga yagamba mu managing akaseera kazibu nnyo kayitamu ate gwe akasobola ebyokulimba sooka obiwummuze awo amazinga neganyunguka ne ŋŋamba omusajja gwe mbadde mmanyidde mu ndongo kakakati ate flash wuuyo DJ's box kambuuzeemu ani yali awulira ebintu ebyo ani yali awulira ebigambo ebyo nga David aŋŋamba nti lekerawo okuyimba olw'okuba oli manager wange kuba seegaana kukola naye nkola naye era ndi mu management era ndi tumbuto side eyo ndi kaguje naye ekibuuzo kyange kyembuuza ani yawulira David nga ŋŋamba nti lekeraawo
okuyimba because of managing nga David amanye ensisinkano yange naye bwe twali twesanga. For your information, kino sikigamba gwe kuba gwa makulu go matono naye nkigamba abatulaba nti na meetinga David Lutalo omwaka 2007 kubula emyaka 2 tuweze emyaka 2 nze ne David nga tuli babiri twesanga ku studio bagiyita Muzat Studios wabba kuli waweteranga ku katotono dawalinga katale studio yali nga bagiyita Muzat Studios nalinze zokola oluyimba n'omukyala bamuyita Grace Nakalema akayimba kakali kagamba esubire ndina mukwano liri mugwe njagala nkole ndabe nga mbeera nawe nanga wotali mukwano mba mulwadde njagala nfube ndabe nga mbeera nawe omwaka 2007 omukyala gwe nayimba naye oluyimba olwo bamuyita Grace Nakalema kati tuyingira mu studio nga ne Lutalo ali mu kulikodinga album ye gye bayita Kapaapala okitegeera kati njagala wennebuuliza omuntu gwe nasanga nga azze kulikodinga music we nange nga nzize kulikodinga music wange noonya engeri gyakeera enkya naŋŋamba nti toddamu kuyimba ng'olwedde ekyatugatta nze naye kazindaalo gwe tulaba nti mufuna ag'omunkuubo ne mujja mugamamirira ne mumamirira olumu mubeereeyo ng'alufu zibakubye kuba gwe kuva dda nkumanyi ng'omuntu atanywa njaga naye atabanywa enjaga obeera nabo meaning ffeno bwe tuba tukuba bipuleyini byaffe gwalufu nga zikkuba ng'ojja mu kamera ng'osamwasamwa omazemu amaanyi ebbanga lye mmaze nga sikulaba mbadde mmanyi kati wakula nkusuubira kuŋŋamba nti kulamani ekyemisana ogenda kiri awa ate ompayiriza butasasulawo ompayiriza kugaana kuyimba nga n'omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 8 June nakola concert ku Papazi Sport e Makindi nga mu bayimbi abaali bawerekedde David Lutalo y'omu ku baali abakulu. Kulamani sogera ku bya mwaka guwedde omwaka oguwedde nali mu position ki nga ngenda okukola eyo concert bali muyimbi mu the air as a vice president nga nkolanga kati nga tuvudde mu eri mu daye yazibiki tukome wane wa Lutalo gwe tubali twogerako nga nkolanga ani gyali mukwano gwera omuyimbi munne era nali mu management nga tukola n'omusajja omurasta gwe bali bayita Nasaziwa ye yagenda ebweru oyo Uncle Ivan ye yagenda ebweru ayi kati abantu oluvanyuma lw'abantu okugenda ebweru awo ne bafuna ekiddako management yazitowa okusinziira ku mbega wange mubayita bakigatto Lutalo naga nti nedda kati wumulamu ekisooka nze abantu abamuyita bakigatto omuntu nga bamuyita kigatto era olina jala nga nze kigatto njagala kubikira ne bwaba gwambikira yafudde muga mukulu kigatto tunaddamu kati musuubira naye ekikulu kya byonna Kulamani muyimbi era nkyayimba era ennyimba empya zifuluma buli lunaku na buli dakiika nakati wano bongamba nti Kulamani producer huyo tusabulemu nteekako headphone era nenvoicinga ndi mulamu lisaza 1-2 naye kyenjagala okugamba nti David Lutalo ti okulekanga gwe yakigamba gwe yakituma jjangambe yatatuusa information nze suuli anko David nga nti lekera okuyimba because of managing nga ate ne mu nnyimba zanga jana directingamu mumaze banki nga temweraba ne David nakati nvudde wali okujja wano nakati bwe mbadde nzija wano nvudde wali tulina office yemu eri mu Ngobe ku studio ku Double Kick Studios nakati we nvudde okujja wano era bino mpulira bipya ne anyway engeri gy'ogambye nti mubijja mu bakigatto njagala kuba nawe akitonesiga era walunkubazo 55 n'abakazi b'ennaku zino bansobera ne b'omuwa buli kalungi talimatira tebakyamanyira vubakola malala ono bakinga nkyakwagala gwe muntu eyandigumidde wano ne tubeera babiri toyagala nfuna 2,000 oyagala bali ababa bazimbye embiri so talikuwa yadda kamuli naye njagala kuba nawe gwe lwakuba buli saawa ogamba onoba nsaba ogumireko
kunze kugane botekako headphone neda wali muwagizi wange kyatuka wano notandika okunsabula kyali neda bananga abatula bolabo sikusabudde naye amazima ago tunyiganyigane bafuna ngamba olimba abadde butandise saasaana nno kati obumenyeewo tudde kaviri tali yakusala kakaviri naye kwolo neraliikirira yaleeta makansi n'akakata kamiliyoni kumuvuma amawulire ne gabuna siteera yonna eyo gye twali mu ghetto kulamani bamusazeeko akaviri kamiliyoni asaze kukulamani tekwali kumuvuma twali ku Lido Beach ndowooza 2011 nga tuli ku Lido Beach kati nalina kigosipo kyange kye nali nkubye ne Dokita T kati mala okusabula kigosipo kyange nzija ku Lido Beach oba yali show ye tebanga era yali yaddagala sirongo eyinza okuba yali papo pato oyo bwe mba seerabidde ng'ashe yetandika otandikiza eya papo pato nensabula abantu bange ekikiri mala osabula abantu bange ekikiri nze ndaba bakutteyo kati nkwata kikirabu kyange ekinyogoga ndi nekyali wange bamuyita Trekamani nkwata kikirabu kyange ekinyogoga tumuyitako tugenda tuyimirira wali nga ku ttooyi bambongabonga kubagamba okikubi omukulu bwe yava eri age sebo n'okubuuza tokyabuuza kati olabanga yakasambye kumba akaviri kae kali kuyegeyege nakankulako nakansuula mu bigere teyakatwala yakansuula mu bigere kati ngate nina okutamawo ku musenyu nkalonde kangamba nti akateeka mu nsawo n'akatwala mu ssabo nedda ssebo saagala kuwaayiriza sirimetalukira bongo bwe yakankuulako yakasuula wansi nkalina bw'oba oyagala enkya kantuma enkaleete kali ak'obutabya akonkamanyi nkalina bulungi nnyo gye kali mu drowa enjawulo eriwo nti luli kali katukula kali kaddugala bwe mba kakuleetera nsooka kukooza bwe yakakukuulako n'atambula n'agenda olowooza akasamba nakankulako ku Lido Beach nemaganda buba waliwo andabye amawulire gatusangayo eno nenkutama nsi nenzija akaviri kae nenkakuba ensawo naye awo Dokita wanjokesa noli braningira nawo kati ate nalikoze ekyo omusajja akakuddeko omusajja akaviri akakulako naye anyway bwe tuba tukula oba buli lugendo lubamu obuwonvu ensozi ebikka amadaala ebifunvu kati ebyo byebimu ku bifunvu ebyali mu lugendo lwange kuba ekituufu akaviri nali nkaagala nnyo kati nzija nkinyumiza Bobi Wine yali mande emu yakankuulako ku Sande kati akankuulako ku Sande ku Mande wabangawo National Theatre ku Gurasa nga Mande esemba ye yabanga esemba be yokubiri nge muba kumudde eri kyetwayitanga ku muddo mu gardens kati tuba tuli eyo ndi ne Master Parrot oyo Bobi Wine oyo Banjo nga ne EY emakindye nga nayo ya muliro kati kyokka nga nsula kireka kati zero Bobi Wine alina kiddabo kabini kiri ekyalinga kyako omuliro kati ngamba Bobi Wine olende kamiliyoni yagenda otuuka nga Bobi Wine natandise omunyumiza mugamba mumwanyi omusajja nayimbye nvudde ku stage maze oyimba nkute kibiya kyange akaviri nakolaki nakankuulako biki Bobi Wine agana mwana omusajja kasajja ako n'akavuyo biki kati emboozi bwe yatukwasa ennaku Bobi Wine agamba tuve na wano omwana nja kulwanira bwereere nangamba tugendeko ku EY nemuga naye bonzija ku National Theatre obonzije kukuba eririranye kireka ate ontwala eri ate siina mukaja nangamba sebo na bano babeera kamoja era nja kuvuga nkukomyewo ate kumpi n'okuliraana wanagama in fact nja kussa ku Spear Motors naga ku Spear ngendo lwambutufu ku Spear Motors taxi y'ebitano biba bifuuse bisatu kati nga tujja ku EY kumba ate n'omukulu Dokitali ndowooza bwamala National Theatre atajja kuki kati nzija ku EY olwo nzijidde nno mu Firebase tufuna akasonda kaffe emabbali awo tuyimirira tutandika okunyumyanyumya Master Parrot oyo yali kyali wange nnyo nga tubeera nnyo ku Lions ey'emisana eyakubanga Saturday ey'obwana ey'emisana mu holiday kati obudde nabwa Master Parrot tuli mu kunywa akameo ntajja
ngendo uli edoboze lokera yo chachiro Bobby abonga nga ye Kamili yennyini kati nze nina obusungu bwange obwajjo naye omusajja sikola ki simusobola kati nasigala ntudde saasinza kyava kutama bwati wansi nezisigadeko kumanga dokita omujozi nezisigadeko nazisikawa nagamba gwenja kunyigaga amazzi siruwaliraako natambula neyekwata ne ba AK awo mulemirembe kyali wange AK47 ne ba Papa Sidi awo bayaga bulo bali beguru Liona Island ne bekwata ne badanga wali bwe wati mukasonda kawali obusungu kati ku mutwe gwange nange kwaliko ebiriko ebyange emirongooti giri waggulu kyenva nyimuka Bobi Wine nambuza kiki ne mugamba omanyi mwana omusajja wakutamidde awo bwati azemu nansika enviiri nga jjo yakutudde kali meaning nazine zisigadde kayagala zikutula ne kangende mubuuze namukolaki kati nga paloti ampaga paloti angamba gende una okabuuze wakakola kigende okabuuze natambula ebigere nga bibiri Bobi nankunukiriza nankola bwati sati nanganze tonwanyiza wano ojja mubuuza lw'olijja ng'ozze weka ne kati nze nakuleese wano tonziza mu byakulwana nze kati nayita neweyitaawo namugamba kulaba munyonge nekikirabu mwana ngamba tu nenga ekituufu ate obawo baali bagenda kunkolaki jjukira saali mulamu ndika ebisada ndiko kikirabu numba omusajja ate ow'ebiseera ebyo nga tasobola gamba nti kakula maani katini nenga ekituufu nali ngenda mulumba mugayi naye jjo wansiseka akaviri kange nokasulawo neza asigadeo nali mulumbi kati paloti bwampagana gagenda omubuuza abagayi bamanyira nnyo kamanyira nnyo natambula ebigere bibiri Bobi Wine nankunukiriza bwati esati nangamba gwe komawo wano omwana nze tonwanyiza wano nangamba nambulya nangamba ekyanzije ku National Theatre ng'emboozi yo eyagala kunnwanya nagamba ate tutuuse wano ate neno oyagala kunnwanyiza bwe gutyo ne gunsuna bagamba akusinga ate namubuuza kuba Bobi bwe yandaga ate Bobi Badman akulaze nti gyolaze empisi genda kuvuga ate nga nziramu olulala advantage gye nalina mubuuza nga nina Bobi Wine nga nina ejje mubuulize wano kati asisobola mubuuza kati ate awo twavaawo awo twakula ne tuvaawo kale mubuuze nali nakolaki tomubuuza nakolaki era mbanga alina obusungu obukadde wama salute upon yourself general doctor legendary salute upon yourself mubadde ne David Utalo ebbanga ddene kulamani kayimba ka David Utalo kyaka kyasinza okunyumira nga kyaliwo obuzibu bwalina naye ayimba nnyo mwana kyali wange oyimba n'osukka kali bakubuuza ekibuuzo n'obulwa ne bwokiddamu gari omusajja omulaba ayimbye ennyimba nnyingi ennungi is a better artist wakabi naye ezimu ne zinyiga emitima okitegeera ezimu ne zinyiga emitima naye yanyimbira nnyo oluyimba olugamba bano balina emitima janjaba baagala tulwane nze ntya ejabwe gibakaluba baseka kungulu ate ne bafungula amajimbi munda mukama gye wansindika walunkubira vuladi n'ebirala birungi naye medalikira bongo mwine emitima janjaba sajja alukuba naye omutima gwansi gwanjaba lekera mukayimba era yali ayimba bantu ngamwe nze nno nkyali ku introduction gye wakoze ng'onnyanjula simanyi neereka kaaga n'alema kasasula simanyi n'akola bwati gamba n'adduka Lemo yadduka buddusi gombadde nkusu omayi lwaki nkugambye muyina emitima gyanjaba kalugembale nkusubira okunteekaano gamba ono nno omusajja gwe mulaba yasanga mpunya ye yaŋŋamba omuntu anaabako ye yaŋŋamba omuntu ayoza n'ebyo ekyo walina okikola kuba nali kyaliwo kati gwe kino kyokoze nawe obadde olina okikola kuba ndi Babiloni abantu mbajjukize nti ono gwe mutya
jenvuddewe ali bwati nene musobola okukyuka ne mubanga yera tabatisa simanyi kati waliwo ebiseera byabanga nga sinji kakaaga kizibu kuye naye kati omusajja ajjidde wano mutundula simanyi kati oyagala gamba nti omuyimbi Kulamani omuyinamu omukono like in the making anti obanga kyogamba mbadde mmanyi nti awo wetutuuse yamuyinamu omukono olwalwa akuyinamu omukono omulala okujjaku Katonda tewali mulala Katonda alina bakozesa okuba muno okumba muno omukono kakati tudde wano Kulamani nze oluyimba lwo lwensinga okwagala kituufu nze njagala kuba naawe lwensinga okwagala lwaki onoba wekusaidiyo wadde ng'okyayimba ennyimba endala nnyingi luyimba ki lwayimbye n'ogamba nti luno nalukuba ennyiriri nga nange zintiisa waliwo oluyimba lwe nayimbiramu ne ŋŋamba munanga tambula mpolampola bebi manya nina abalabe kankuwa kalaboko olw'okuba ng'olabika bulungi njagala obe doctor of my life nange nve mukwano gwo osinga okunyumira wana walunkupa sawa kupiremu eyo paasi sawa kupiremu eyo paasi eyo wagitukuba munanga otambula mpolampola bebi manya nina abalabe nga sinna kufuna banzala wanga ne banvuma embalabe kati everybody yasirisa omumwa banzijja kamalebe kankutwale kankuwane kankubite kambanyize kambakabye nze sigoka kankuwa kalaboko olw'okuba ng'olabika bulungi njagala obe doctor of my life nange mbe mukwano gwo negwenza omumanyi kali atawo sinako kali awo sikugamba nga mbadde sikugamba lwe nasinga kuba mu layini mbadde nyimba gwe bikunyumira kuba gwe manye byakufuula faani wange kati nkujjukiza nti tonvuma nnyo nze omu ku bantu bowagira mu music n'omutima gwayo gwonna ekyo kyemalenzawo okujjukiza kati nze mu nnyimba zange nze nayimba ninamu oluyimba naluyimba mu covid oluyimba olwo baluyita yenze olulimu Dr. Hildaman nga azanyanga vaccine era notoni abo be bakwata video eyo Dr. Hildaman namunona mu parliament nga banotoni bangambye twetaaga omuntu ow'enjawulo mu luyimba lwo azanyenga vaccine namukubira essimu n'atuma omuntu nannona ne musanga mu kantini ya parliament ne muga dokita olw'eggulo lw'olwaleero nina video shoot naye ekika ky'omuntu kye bantumye kyekiggwe neŋŋamba kikyotegeeza bw'ogamba nti kyekinze konze bantumye omuntu nga wanjawulo nga bwe banaamulaba ku TV n'amaka mwe tulaga afiitinga concept y'abanotoni ekituufu Dr. Hildaman big up on yourself yali busy naye ku lwa Kulamani yakisobozesa video shoot yatandika ssaawa 2 zagenda oweere mwana mutaano Dr. Hildaman yali atuuse ku nnyumba we twakolera kati oluyimba olwo lulimu layini ez'amaanyi naluwa obudde bwe nali nduwandiika abawuliriza bayinza okuba tebaluwa budde nnyo naye nze zezimu ku nnyimba zange nawa obudde obungi vaasa ey'okubiri egenda negamba nakuguka nnyo munnange omukwano naguyonka mu bbeere natoba nkole sente kuwonye bali abalave za feeke babigumira byonna kulw'okuba nga gwe nali njagala yeggwe balinga boogera siwuuna kulw'okuba nga gwe nali matira yeggwe kati ndi roadman ab'emikwano bampita na bundaman sikyali kali Kulamani kyusa n'erinnyo mpiteyo husband nafuuka roadman ab'emikwano bampita na bundaman sikyali kali Kulamani kyusa n'erinnyo mpiteyo husband you are the girl for me yenze eyalemerawo munange yenze abalala balimba yenze
eyasigaza omukwano mu nsi abalala bakuusa yenze eyalemerawo omunange yenze oluyimba olwo naluwa obudde kuba nayagala nyimbe ekintu ekitafiitinga Kulamani ne mukulu wandiika era lutalo oyo yansanga emanju nga nduwandiika ku studio ku Double Kick ne producer ya radio oyo nga manga ne Kulamani kyowadde obudde kyonna bwe kinaaveeyo era bwe namala nendowooza producer Kigwemampa oluyimba luno nga nampuliriza n'alukola byenjagala era ndi mumativu ne Brian Beats kyeyakuba nenoonya Brian Beats ne muganjagala okuba bwe yawulira chorus yaŋŋamba teeka headphone tutandika voicing n'okuva mu verse esooka ng'ovudde ku eyo ey'okubiri n'eryo esooka etandika egamba kuva buto nga tonaaba na kalimiro mutima gwange ogukunyanga kande eŋŋano nzijukira nga tunoga obuyobyo paka sekendule nga tulya bando nkulayirira ne bw'olifumba doodo nja kusolobeza nga koza mu luwombo guno omulimu gwange gwakuba bidondo gwetwanga naluwandiika ekyo kyenkugaa tobuukirabuukira bayimbi ba bulijjo ne towulira kuva dde owagira nze sigala ku Kulamani wo ate bw'otandika okufunamu ekirowoozo nti boyi wo bamuganye okuyimba tola nti obanga anoonya lips twetukirya linga eya Kulamani so oli brand nene abantu basobola okubeera ne bakwemoleraku ne kati ekimenyewo si kituufu tunakyulira nkituufu ate bujja kuba bulimba ku saidi yo nekyemanyi tomusajja kati kankubuulireko ekisooka David Lutalo talina mutima mubi gusobola kuŋŋamba nti lekera okuyimba ekyokubiri siri mwana muto nga nina kyenjagala newavaayo ng'oli alina kyayagala naŋŋamba my friend bona konkara nze ndi hasila bona konkara tubadde ku Landstar Hotel oli mwana wa Katonda oli eyo yagala kujja kuwummulamu oli mu America oli Canada oli Tunisia Israeli Sudan Nigeria Cameroon Turkey wa nga togede ku Kulamani Beddings anti wenjijaawo kusala maroti tatekisokoleke jangu wano ku Landstar omulemu we wali ebisulo ebigenda okuwesa ekitiibwa oyina anemoon oyagala kutegeka mugole wo malogendo omwanjule oba oyagala kusinziira wantu ogenda okyale nga wasuze bulungi rooms matiribona akamere bawaita ne bawaitress abajjula ettendo wano basanga Friday wabawo ka live band akasengeekerevu mataala amasirifu obulungi era naawe gootulamu noga nti weewaawo ndabika ndi London Landstar opposite Papa's Sport wobojja mu nsibuko y'amasanyu era mu nnimiro etenkanika eyajjirwa obuwoomi obwenjawulo n'obunyuvu obwenjawulo tukooye abantu okusula mu hotels baga nti ate nazze n'ekiku ate nasuze obyenso ensinga ennuma nedda Landstar tojja kumenyawo ebyo gwe mwana Katonda oli eyo Eke Fashions yakwambala onyume obobere ng'omusajja bwawoomedde mbirangi genda ku Eke Fashions kunabukeera bakuwa obugoye bwa buli kala oyagala t-shirt oyagala nkofiiro oyagala mpale jean bags kikimenye kindekeki awo ku Nabukeera Plaza Eke Fashions ewa Haliaji Karim wobolaga oveeyo nga akasenteko ofuuwa luwa nti walaayi mbabbye naye nga ate nabo bagamba nti walaayi tumuweereza ly'eddembe lyaffe kuba Katonda kye yabatuma okukola Client Beauty World batunda ebizigo oyagala kunyirira omasemase nga Kulamani musajja muddugavu naye ayina engeri gy'amasamasamo enzo gaba mukubye blue band n'obuntu obugenderako obulala alinganga salad kyakulya genda ku Client Beauty World bakuwa akazigo oyagala kwerukamu kugoba bimugaba kuddugalamu kudda ku nakyoyo kukoggamu kugejjamu genda ku Client Beauty World nabo basangibwa Makindye kunamba z'essimu eziri awo ansa zebirwadde byensusu bo bazino baleetera ekibuuzo bakuweerawo gomwana Katonda ali abayimbi bangi nnyo balowooza nti bw'oba okuba endo nga tolina kukola kintu kirala mu nsi empya nze gye natuulako n'endowooza gye natula n'endowooza bino byalimu nalowooza ku muyimbi Katonda gwawadde brand n'erinnya naye ate n'abanga bagamba nti omuyimbi ye nannyini kiri byali nnyo mu bayimbi ba bandi nga abayimbi balaga n'abennyimbi endala ezitali bandi babivumirira nasigako ko ebifaananyi mbanyambuka ku CBS atwala lumbala ng'olupya bino gowa bitobeka
ebyo nga wali mutobesi wabiranje ovudde wala olinga otabula omuntu ansanga ngamba naye ngaokola emirimu mingi naye nga nze nkirengedde covid bwe yatuuka buli omu bwe yadda ku nkondo munnange ne musanga nga n'akawunga kamubuze sikisanyukira nekitulaga nti omuyimbi okuba nga Katonda akuwadde brand ennene aba akuwadde ate emikisa gya kukola birala Kulaman Beddings kusalama road awo oyagala mufaliso gufaana gutya oyagala masuuka oyagala neeti identity smart oyagala identity smart oyagala deluxe chuted oyagala T-Rose oyagala Springy mattress Kulaman Beddings kulekana stage okulinana waliwo adweya church bagita Love Works awali adweya y'abayindi awo wenyini awo kati eyo Kulaman Beddings awo nonze we nagula omufaliso gwange ne nakati sifunanga buzibu bwengwe bakako bweti nfuna ebirote ebirungi line bakanga ku mifaliso nga ndota abasezi bangoba abantu bagala kunsalako mimwa bagala kuntemako obugalo okuva we nagula omufaliso ku Kulaman Beddings ne bakanendota ndota ndi muggulu ndota malaika zinyimbiramu ndota ndi abumere bwe yagasa kamere kalungi soko mwana Katonda ali eyo lekera okola sente ate sente zikusuze bubi Kulaman Beddings seba kala kukalete tukayiseewo omwezi gumu gwa bwerere otandika na leero omwezi gumu gwa bwerere otandika na leero manya tukoze tugenda kusayininga contract omwezi gumu gwa bwerere kayite waawo abantu bayongera okugulira ddala ate n'ekirala ekyenjawulo ekiriwo nti Kulaman Beddings bakola delivery bulungi nnyo olikolola oli muyengo oli wawakeeru ne bw'obalira ng'otubulira bubuulizi omufaliso obanga oguguze ku Kulaman Beddings okulagirira bulagirizi wooli ne gukutuuka sente wazijjawo ezagula obumotoka obungi bwe butyo si bumotoka bungi nengezaako okutetenkanya bulamu gwe kennyini ogambye covid yajja n'akawunga ne katubula kati mwali musuubira era ensi okusigala ng'eringa bwe yali twalina okulowooza okugaziyamuko twalina okugaziyamu amasuuka amalungi nga yina zibedi kava ennungi manager Joan waali oba sekyo okuba ku simu 0701 15 Jidemu 070 15 38 ng'oyagala omufaliso gwa Kulaman Beddings ate waliwo era n'ayagala essimu yo nga gamba omusajja oyo anyimbira bulungi njagala muwa gundi booking zikunyimbirako kwano mbaga mukolo njagala mpandikirayo oluyimba njagala akwate ku mwana wange akuba eri ennamba eri n'emuweeno akuba eri eri n'emuweeno n'atabulirirwa yasaabala ogw'ebbumba yagenda okubuuka nga waali wazibu nnyo terasobola kuvaawo fogaffe nabwoyimuka fogaffe gakutusaako bantu nga bano ne baklarifyinga ne babyongerako omuzigo ne babikkakkanya emboozi ebadde ebitambulirako ne bagijunguluba ne baginyweza ku lwakatonda n'ensi yange mweraba